ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa Juni 2024 Namugongo awuumye ng'essaza ly'e Nebbi lirikulembeddemu emikolo gyonna nga Bishop Okrach Raphael abadde omusumba w'e Nebbi nga Papa Francis yamulonze abeere ssaabasumba w'essaza ly'eggulu oluvannyuma lwa ssaabasumba Odama okuwummula emirimu gye ng'era olunaku olwaleero Namugongo awuumye nga Nebbi yetukulembeddemu emikolo gyonna. Tugenda kubeera nga tukulagako kwebyo ebibadde e Namugongo olunaku olwaleero. So that's from the Lola.
tugenda kubeera nga tukutuusaako ebibala bye tufunye eby'omwaka guno nga ekyamagero kye tufunye omwaka guno ky'eky'omwana omuwala eyazaaliddwa e Namugongo ku Kiggwa ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omukaaga. Ono nno ye Justin okuva Mission Butebo eri mu disitulikiti y'e Palisa atunyumiza nti baasimbula e Palisa ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwa Maayi era ne batuuka e Seeta ku kigo kya St. Augustine Seeta Catholic Parish okuwummulako awo olubuto ne lutandika okumuluma. Jjukira nti bwe batandika olugendo lwabwe luno yali ali lubuto. Tegeezezza nti yasuubiza Omukama ti oba kinaaba ki omwaka guno alina okulamaga e Namugongo. Bw'atyo n'akituukiriza. Era wano ku kigo ky'e Seeta abasawo baagezaako ne bamukolako n'atereeramu katono. Bwe yatereera n'addamu ate olugendo lwe olwamutuusizza e Namugongo. Wabula nga lumu ssaawa ziba zikunuukiriza ez'akawungeezi ate ebisa ne bibalula luto. N'addusibwa mu kalwaliro akaziya Angelina wano ku ssaawa nga 12:30 n'akubawo omwana ow'obuwala. Era ono omwana ow'obuwala yatuumiddwa Kizito nga lino nno libbulwa omu ku bajulizi ba Uganda abatuukirivu yali asinga obuto Kizito omuto, ate nga Rafaelina erinnya lino lyabbuddwa mu Ssaabasumba kati omulondo w'essaza ly'Eggulu Rafael akulembeddemu emikolo gyonna egy'olunaku olwaleero. Amanya gange nze Mugumya Justin nga nviira mu misiyoni y'e Butebo era nzaalibwa Butebo. Nze najja kulamaga naye nali mpaddeyo obweyamo nti nina okulamaga ku mwaka bakabe ndi lubuto era nina okulamaga. Mukama nampanirira era nentambula olugendo lwange bulungi. Twatambula ennaku nga 5 mu lugendo olwo. Naye ku lunaku luno olwokuna twatuuka Seeta nga mpulira obulumi. Mu bulumi obwo abasawo ne bampanira ne bateekako obujjanjabi ne bateekako awo amazzi mangu mangu. Enkeera ne ndaba nga siwulira bulumi kiri awo nnyo. Kati awo ne bagamba lwaki tosigala. Ne bansolozera ku bintu ne basoloza buli kimu. Enkeera ne ndaba nga ndi bulungi ne tusimbula ne tujja mu kigo. Olwali tutuuka mu kigo twatuuka kwa 31 ne tusulawo. Enkeera ssaawa nga 12 mpulira nga yagala oyibwa omusulo. Ne ngamba mukadde mperekeraako. Mukadde mukumperekerako nagenda okulaba nga nemereddwa. Abasirikale ne bankwatako ne banzitusa mangu. Ssaawa 12 ssaawa emu kitundu nenzaala. Ne twavaayo abantu nga 84. Mu bantu 84 nze bw'omu nali omu ndi olubuto n'abo abaana nga 2. Naye Mukama nampanirira saazimba yadde magulu abamu nga balemerera ne beepakirako. Naye nze seepakira yadde obulumi nabulirira mu Seeta wokka paka kutuuka ku kigo. Emyaka 32. Omwana wa 7. Abawala bali 4 n'abavubuka 3. Omwami wamukubiddeko? Namukubiddeko. Ntiddemu kyonna omwami namukubidde? Omwami namukubidde naŋŋamba omwana tabulwamu ne mugambako ye nedda mwana mukulu. Naŋŋamba naye bali kunfaako ebintu bansolozezza kuva Seeta basolooza ebintu nakati nawuno ensawo ziri nga 4 ez'ebintu bambi banfuddeko obujjanjabi biki byonna. Kyova twebaza Mukama okutambula n'omunafu okulamaga. Ne tugenda ffenna nga tuli balamu ate nga Katonda nate atuyongedde omulala omulamazi omulala. Tulina ekitiibwa okukuddiza Katonda kubanga Katonda w'amaanyi. Okumuwa amaanyi n'amutambuza n'atuuka n'azaala omulokozi. Twebaza Katonda. Katonda yeebale
atukoledde ebyamaanyi n'abatuwaniridde ne batulwaniridde nabo okuva seeta. Tubeebaza, batuwadde ebirabo bingi ebyamwana, batuwadde akapaliso ka mwana n'obusuuka n'obedisiyo nyingi nebirangiti enene eya maama we ya mwana. Twebaza nnyo bannaffe, mwebale nnyo okutuyamba. Baseeta bonna tubeebaza, mwebale nnyo okutuyamba, okutuwaliriza omunnaffe. Nawano namugundani mu kino kya Kigugu abasawo babawalirizza nnyo omwana okumuwa ebintu. Mwebale ddala, Katonda tumwebaza era tumudisa ekitiibwa, yeebale. Nebamukwata nebamuleeta wano mu ddwaliro, nebamuyingiza mu kasenge, bamuteeka ku katanda. Abasawo ne bajja kumuyamba kumuzaalisa, n'azaala omwana muwala. Nawe oyogera mpola. Bwe twatuuka wano abasawo batugulirawo omulyango, ne bayingiza omulwadde mu nnyumba mu kasenge, ne bamuteeka ku katanda. Abasawo ne bajja batandika okumuzaalisa omwana, n'azaala omwana muwala. Kati maama omwana yakuluma yakola tubuulireko obudde obwo. Omwana yakuluma kale omwana teyannuma nnyo kiri awo, yannuma ddakiika buddakiika. Nze Dorothea Gimbo, nviira Butewu, Gombolola Butewu. Nze neebaza Katonda era nemwebaza ebala okusomera mwana wange omuwala okuzzaawo omwana n'akawala mu kulamaga gye twalamaga. Naali ng'esuubi empoddemu nga ngamba nja kutwala abantu bano nga bafudde, naye Katonda wa buyinza era Katonda wa kitiibwa. Mu kulamaga okugenda nga ngenda okutwala abantu bange bonna balamu, omuddiza ekitiibwa n'ettendo. Amannya gange nze Josephine Nakiirya. Neebaza Katonda bwe twatambula n'omunnaffe okulamaga ne tutuuka seeta, naffe n'afunamu obulumi. Bwe twatuuka wano bamujanjabako, enkeera wako yakeera ne tujja naye. Ne twebaka naye enkeera ekyalo kigenda okukya saa 12. Naye mukala ngamba bannange mungerekeko okufuka, ne tugenda naye. Okuva eyo twasanga munnaffe ng'abantu bamukutte, nimugamba nti lwaki maama obulwadde butaamye, nti okutuuka okugenda okubuulira bannange nasanga nga bamuteese ku katanda, nga badduka buddusi nengamba nti ono omuntu bagenda kutubuzaako. Twebaza Katonda olw'ekyamagero ekyo n'abajulizi ba Uganda abatuukirivu abaakongozze abalamazi baffe bonna ne basobola okutuukiriza ekigendererwa kyabwe eky'okulamaga. Era bonna tubasabira Omukama abawe byonna bye bamusabye, n'abajulizi ba Uganda abatuukirivu nabo babawe byonna bye basabye. Ate n'omwana waffe ono yebwa ekyamagero naye amukuze amukuume, naye oba oli awo alikomawo eyeebaza ekirabo Omukama kye yamuwa eky'okuzaalibwa ku kigwa ky'abajulizi e Namugongo. BC Media byonna bisoboka, byonna byeyagala okumanya ebyamagero, ebyafaayo, ebyentendereza, ebyensinza, byonna ojja wano ku mukutu gwaffe ne tusobola okubikutuusaako. Aye abajulizi ba Yezu abatudde waali mutusabire, naffe Kristo tumujulirenga mmwe.
Amen.